The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Looking for a pair of shoes? Les Hub Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Les Hub Stores on all our social media platforms. Les Hub, craft your own footprints. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Kale tukwaniriza wena omulabi waffe gy'osinziira okubanga otulaba lunaku luba lwakutaano lwa Nagawonye Omuzammere. Lunaku tuba tulya mmere ya mu ttaka nga mayuuni, balugu, kyetumula, lumonde, muwogo, eyo emmere y'abasajja. So olunaku luno naye nga tubaaniriza mutusonyiwe okubanga tusuddeyo eddakiika ezo 11 naye nga kiba kirungi nti tuzze mu mbeera yonna. Mwebale nnyo, mwebale ddala yonna gye musinziira okubanga mutugobera nga mutwagala. Tusiimira ddala era tubasiima kya nsusso. Tekitwala nga kyakuzanyisa, tutwala nga kya bulijjo naye nga twebaza bajjajjaffe abakyabakuumye era twebaza okubanga nammwe mukyatugobera era mukyatwesiga. Tulina ensonga nnyingi zirimu abantu tuwogerako olunaku lwa leero era nga muno tukyagenda mu maaso n'okuddugala kwa Kabaka. Abantu bangi mukyagenda mu maaso n'okubigobera n'okubanja n'okubyogerako n'ebiwandiiko eby'enjawulo bikyagenda mu maaso n'okubanga bifuluma ku kuddugala kwa Kabaka n'ebigambibwa nti mbuno ali Namibia nga bo bagamba taliiyo. So tujja kuba tunuulira ebikusike emabega w'ensonga eno. Bamweyana yavudde naawe obubaka ne Mulongo Kigongo naye n'atuweereza obubaka. Tujja kuba tunuuliza ensonga eyo. Tulina obuwoomi bw'olulimi Oluganda. So tujja kuba tunuulira n'eyo ensonga so okulaba nga tumanya wa kiki Oluganda luwooma lutya ng'oluwulidde obanga olwogera. Twebaza mwenna ababeera ku mitimbagano egy'enjawulo nga musomesa ennono, empisa, olulimi n'obuwangwa noba n'obuwangire mu mbeera entuufu. So tuba tutambulatambula bwe tugwako ng'olina obubaka bw'osomesa bwayigiriza ne tubuverifyinga nga tubuleeta tubusomesa nga tubusharinga. So nammwe tubeebaza. Tukyagenda mu maaso ne Kabaka Bulamu naye tujja kuba nga tuyiga embeera n'obuwangiro n'empagi kwatambulira mu maaso. Ekitundu kijja kuba kyakuna naye nga sinagenda wala munzikirize omumbejja waffe atulamuseeko then ayanirize Muzeeyi Apollo Ssebutinde. Nze mukose Arnold Anthony era nga enkya ya leero okubanga ndi n'omumbejja mwanyinaze okubanga tubatuusaako embeera. Mwana wa nnyabo nsanyusa okulaba kulikayo mu sabbiiti ewedde yogayoga tuli mu sabbiiti ya kubiri. Tonda yeebale kukuuma n'okutuusa olunaku lwa leero. Amiina. Njagala okubalamusaako mwena abatuukereddeko ku mpewo zaffe za The Alternative Dig Talk. Era mwebale kubanga mutwekuumirako buli kadde ne tukeera ku Mande nga bwe muli. Mukama Katonda abatuweere bye musinga okwagala. Njagala okwebaza mmwe mwenna. Waliwo yanteeka mu gurupu kale bagiyita Serious Academy. Sigimanyi nnyo n'oyanteekamu sigisimumanyi. Naye nkwebaza okuba nti wanteekamu eyo gurupu. Abaana bali muli abasomesa ennono. Ng'omwana ekintu kyasomesa kitegeera. Abaana basomesa bbangoze. Omuntu omu yangambye mutunuulire nnyo Bobi Wine alina bbanga eyo ku mukono.
yankizo nnyo yangambye era bw'omulaba omukulu Bobi Wine akayina ku guno omukono ndowooza so abantu abamu mutunulire nnyo ababaka bammwe bakulembeze bammwe nono bagikutte bulungi nnyo naye tebabyogerako babalaba mu public balanga yoswaza bulaba omuntu kwambala kikomaawo bwe mulaba naddala mu saati ye ng'ayamba ey'emikono emimpi okalaba akayina ku mukono guno awo bumu bubeera bw'abantu nga baakakutuma mukama we aba yakakutuma nyambalira akakomo kangaako abamu bibeerako ne bye weetaaga okwetaasa n'ogenda ow'omuntu omu n'akulambika n'agamba weetaaga akakomo kano abaana boogera ku Crystal Stones n'akusomesa ekintu ng'olabira ddala it resonates with you so munnange wenna ewangatta omwo sikumanyi naye webale nnyo okuba nti wangatta mu gurupu ennyongerako kubanga aliwo gurupu zebattugatta mu gurupu ate ng'ekuggyako so webale nnyo webalira n'abasomesa abalimu eyo omanyi engeri y'obulamu gye butambulamu mind y'okwebeera ennyo what you are searching for bye bintu ebijja mu bulamu bwo bw'oba olina ky'osaakinga ennyo ky'onoonya okumanya be bantu abakusinkana be bantu abajja mu bulamu bwo because nature resonates with your mind ekyoteeseeko obwongo bwo kyekyo ky'oba ofuna kyova olaba abamu basanga nti ekintu ekimu kimwanguyira nnyo because aba kiteeseeko obwongo bwe so nature adjusts to how your mind is operating anaye nze wetuuka ku Luganda n'okunnyonnyola lunnemera ddala naye ndowooza ensonga etegerekese njawo okwaniriza Muzayise Butinda tulamuseeko anu tutambule tulabe ebibadde bitambula mu ggwanga lyaffe Uganda sanyusa nnyo basinkana n'abalabi baffe bonna ndi musanyufu situyimiridde bulungi nga embeera bwe mugiraba naye Katonda atukuumiddewo njako kye tuba tusabirira abantu bongere okuzibikkuka obwongo emize emibi gikole ki gyongere okuba nti gikka wabaddewo ekizibu nti ekitundu ekyobusamize tekibaddeewo naye bwe ntunuulira eggwanga bwe libadde litambula kati ndaba nga abantu batandika okuddamu okubeera abantuntu okujjako waliwo obukwakuzi obufulumira ku midiya kukuba baana ne batwala esente naye tebikyalinga ate waliwo eddawo ekiseera ekyali ekizibu mwendooza temwali temunabagira waliwo we twabeererawo ku mulembe gwa Amin ng'ababbi bayinza okujja 10 ng'ebi ne basitula ne firiigi n'entebe mu nnyumba waliwo ekiseera mu Kampala wabeeranga kizibu nnyo ng'ababbi bayinza okulumba amaka 10 ne bakwera ne kapeti ne wardrobe ne bazeetikka ne bajjula n'emmere ne bayimala okulya so twabikola naye kakati ebintu ebyo waawo waliwo obubbi naye nga si kitundu kiri ate bakutte obwana nabadde ndaba engeri gye bakolamu training abaana bakola okugulu osanga mwana wagula omutono naye nga training gyakola ku bigere wano wansi ng'akuba omugere ogwo amazima nabadde neewuunya lwaki abaana abato bano akuba omugere gumu toddamu training gye bakola basamba biti basamba mayinja ye training gye bakola n'akaloba okugulu kuno nga kutono naye ng'amaanyi agakulima akuba okugulu okwo ebintu bibadde bingi abantu bebabadde batandise okukola ki naye nga waaliwo obulagajjavu bwadde tujja kugamba nti nno kubanga Sobi yali w'amaanyi Sobi yali waki era sikoodi ye teggwangamu mwebali kati abantu olina kuba nti ekintu kyengamba nti alina okutambula muze mba sirina muloka sitambula kawungeezi twakaaba luli batuteese mu self imposed quarantine lockdown saawa emu ekusanga wuwo ekyo nakyo kina kyekyatukkakkanyaako kubanga luli tuwadde nga abantu basaatuuka kiki nze natambulanga nnyo ekiro naye kati otya omwana w'omugera akuttira awo kantu ate nga ekikwewuunyisa kubanga waliwo ku mulembera ogwa Amin waliwo akatayimbwa we kanyokera e Busoga yes akatayimbwa
ebusogaawo ejjinja nga kamaanyi nnyo naye ekyo nakyo ekitundu kyakkakkana. Ekisinga okwewuunyisa nti abaana gye bakomye okubanga naye nga mu bintu byonna n'abaana okusala amagezi ag'okweyimiririza kuba kati saawa nalabye nga gavumenti egamba nti bukioski bwonna mu ggwanga lyonna bagenda kubumenya wateekebwa mu bumenyi bw'amateeka. Gavumenti yagala omusolo naye abantu obubizinesi bwe bayiriza bagamba nti tebuli mu mateeka. Nfikira okubayamba okubuteeka otambula bute mu mateeka because bwegamba waffe omuntu ali waffe empungwe mu kyalo anti kati problem ezeeri bweti gavumenti eyagala kwogera mazima. Abantu bwe batabasomese eno ye hub ya tourism eya global Uganda yakyo obudolaba nti nze mbadde nkabira nnyo nobolaba nga tutulana tugamba abaayi poliisi eveeyo basobole okukkakkanya n'okusobola okuteeka abantu abamenyi b'amateeka ku surveillance kubanga tourism sector ya universe bino okumalawo entalo Saudi Arabia kumalawo entalo mu Bawarabu byonna kiri wano n'olwokuba nino bakisirikira ne batavaayo n'abantu bawano ne batabasomesa nsi kimu bakola ki kyetugenzaako gamba abantu nti abaye abantu muzuukuko obwongo tourism sector tugirina eya global eri ku Buganda kubanga kuli ensibuko y'abantu era ffe ba Zionisti kati abantu bali badde batandise ddaano okugenda mu nsozi eyo ne bayoyoota abakulu b'ebika tesibe baliko kubanga ekintu nabo baali bakwakkula kiki kyengezako gamba abantu nti bwe ntunuulira bwe nkuwa tooki bwe nti mu bakulu b'ebika sirabamu anti bagamba kwata oweyo nga sikira kisikire sirabamu okujjako kuwoogana kabaka era mwabira be bakulu b'ebika mubalabye okuva emabega bano badduka badda wa Museveni ate bano badde kugamba Buganda ye badde nga yakola ki yeyonooneka kubanga akasolya kaali kaagwa nikabulako omuntu akakonvajinga okukazza kubanga emyaka mingi okuva ku Ssekabaka Nakibinge nze sira kyenenya Kabaka Mutebi bataka bano be babadde abafu abateka babadde totale nga bati nekati balabira batya abalamu oba abatuufu nga neyali balaze obutuufu wayo omugamba si mutuufu ante awo we baabulira tibaali badde basooka okumanya babadde bakyogera boogezi amabanja gasese okiraba Nakibinge yasooka yasituse abanja Namulondo yesooka tugende tulabe amabanja gasese kati nga tebaafaayo kiki titulina ekitundu eky'omunda ekya Ssaabataka naye kati ngono bamutadde mu bifundiko ebi bibiri bamutaddeko n'eddiba lya Hachulizi kati byebyo oyo omusajja azanya oyo w'eddiba ly'engo ndoza mwalaba ejuzi bagenze ku mbuga ye ne bagenda ne bagisaawa nayo ne bazimba ebikomera bo bennyini be batta Kabaka nze Kabaka sinaako kyobanga nti oba kiki kubanga nze nkimanyi ekitundu kye mu Buganda kibaamu nga Ssaabasajja naye bagenda ne bamuteekayo era bwe batyo nejjajjaawo ekyo bwe batyo bwe baamutta ne bayitandika omufuula Ssaabataka naye bakutte ettaka lya Buganda bagabye balina Abangereza beegabidde naye ng'eno empire eno ki empire kubanga kyensinza okwewuunya mu Buganda temuli bantu bamanyi kubala temuli kubala batya okubala okumanya basic za mathematics buli kintu kyonna kitambula nakubala bani ennaku z'omwezi nazo ziri compariza wazaalibwa mu bbanga ki bwaba batandika okujjanjaba ne bamanya eddagala kati omubiri gwona ogusobola ekintu tewali kintu wano Abaganda kibamanyi ne baba badde ozinga eddagala babala obulwadde ne bamanya nti empeke zino obulwadde buno bulunaku ajja kumira empeke 2 oba kaweke kamu nebamuwa empeke 6 naye tebayinza kugamba nti tukuwadde empeke 6 genda ozimire zonna mulundi gumu ebyo byonna tebakola ki tebabimanyi
no okubala amazooba twali badde nga Mmengo ng'erina astronomy binoculars okutunulira emmunyenye entambula zaazo ne bamanya kakati emmunyenye nti mu time bwete erina kuba wano mu time bwete erina kuba wano mu time bwete erina kuba eno ku nsi ekyo ffe tukitereeza kubanga emmunyenye buli yali badde ekyamamu nga muyita nnyiniyo sebo kiki mwamusobezza kino bwe kityo bamugende mu kitundu bwe muti mukole bwe muti byonna tebalina kye bakola ki kati Bwakabaka badde babutambuza bati okujjako okutta bakabaka kubanga ogwo omulimu gw'abataka nga balina Ssaabataka nati balidde Ssaabasajja bamutadde muki bamwambaza eddiba lyengo bali mu kulya masappe kale nga tunagenda wala nnyo mbali njagala musooke muyize ku lulimi obuwami bw'olulimi Oluganda nga muzzukulu wa Kyeyune atuusaako tulyoke tukomewo so namusanze eyo neŋŋamba kamuleete tusharinga tujja kuba tusharinga amaloboozi ge ne vidiyo ze mpolampola naye nga nanyumiddwa nti abaana abato omugigi omuto guvuddeyo okulaba nga tusomesa era nga tuteekamu ekirungo okwagagisa olulimi Oluganda so tujja kuba nga tuleeta clips n'amaloboozi ge mpolampola n'abantu abalala n'abatusanze eyo nga musomesa ennono musomesa empisa musomesa olulimi musomesa obulombolombo n'ennono ya Buganda Bunyoro ne Busoga because okay nawala naye wano for now tulina zino buno Bwakabaka wa emirundi esatu naye nga tusomesa empagi ez'ettaano ennono obuwangwa obulombolombo empisa n'olulimi so kasobola tufuna ku bwomi bw'olulimi Oluganda tukomewo. Bw'okijjanya bulugwe omuwolo oyinza okukwata mu lw'empiki ate munnange bw'okuba ekiwottono n'omugongo oba waddemba okuvumagana ensongobe omuwolo atayogera munnange alya za mutanzi nannyombi tebikoma muzzukulu wa Kakoto Mbazira wali Mukyagwa omuzira Nnyange ate nga ku ludda olw'akanywa bibumbwa mbeera muzzukulu wa Gabo ng'aleesagala buwaya nze mbuusa okumu okw'olukaŋŋango munnange abakkalidde edda ku bulago mbakubyeko endaala anaalaaza taleka kasumbyo kanve nno mu kulatta ng'ennanda nzikiriza olunaku olwaleero mbaweeko ku ngoye oba ku byambalo byetuteeka ku mibiri gyaffe bwe biyitibwa ate mu lulimi Oluganda ntandise n'abangi gye muyita underwear eyo ng'eyitibwa entanyoomwa nenzirako abangi gye mumanyi nga nneka ako nga kayitibwa kafuukende munnange ate engatto ziyitibwa lusejjera ate sitokisi ziyitibwa enkampa ettaayi eyitibwa lulimi lwambwa oba ekikoola ekkooti eyitibwa ekiziribaawo sikaati eyitibwa ekikumpulira leesu eyitibwa omuwalume ekyambalo omwami Omuganda kyayambala ano mu Buganda gye tuyita ekkanzu mu Luganda gwe tuyita omuteganswera ate busuuti yeeyo gomesi oba abangi gye muyita boarding abalala nti kade naye nga Omuganda eyo no gye yayita busuuti tulina ewuzi abakyala gye beesiba naddala bajjajjaffe eyo no nga eyitibwa olwebajjo mpozi nga ate ne vesti eyo gye tuyita ate munnange akafulaano obadde okimanyi nti ekiti Omuganda kwatemera ennyama gye tuyita embuutu newankubadde ng'embuutu kirina amakulu amalala ate ekiti Omuganda kyeyambisa okupimirako ebipimo ng'akola enkoofiira munnange eyo gye tuyita effolooma abangi muvuma bannammwe mbooleega effolooma naye nga tubadde tetumanyi ndowooza amakulu gaakyo envunza bw'ekaddiwe nnyo efuuka ekkwangala mpozi ate ye omukyala lwanoba lwalaba ebyenda bya bba munnange nno omukyala omugugu gwanoba nagwo guyitibwa ekitwalotwalo era ng'enswera ekugoberera nga weetisse omugugu eyitibwa kannakunkunyedda ennyumba omukyala gye yeezimbidde eyitibwa ekifaafangulo era nga n'omwami gw'awasirizaamu abeera kifaafangulo omwami atakira ku makya kubuuza ku nnakabutuzi we oba okubuuka eggologootiro oyo ayitibwa ekifaggulo mpozi n'omuntu eyeebaka eggulo limu naye ayitibwa ekifaggulo abangi mulekeraawo okugamba ennyo nti omwami anoba omwami yeesebungulula mpozi ate n'abalala mbadde mugamba mbu omwami afiiriddwako mukazi we ayitibwa ssemwandu oyo ayitibwa omulangambi oba zansanga dda ekyalo kwasigala nga mukyala we afudde ekiyitibwa najjanankumbi olugero olugamba nti najjanankumbi nasigaza muyini anti munnange omukyala ebintu byaleka ng'afudde biyitibwa omuyini omuli abaana n'ebyobugagga ebirala kyokka ate omwami ye bw'afa ebintu byaleka biyitibwa omwandu yemu ku nsonga lwaki omukyala abadde nannyinimu
afuuka nannyini mwandu ebintu bbaawe by'abaalese omuli abaana n'ebyobugagga ebirala. Omusajja wenna ne bw'olizimba ennyumba n'enyirira nga temuli mukyala tegalibeera maka, era mwewale nnyo okuwasa abakyala kuba bakyaluka, naye muwase abakyala abagenda okuzaala abaana babuukire mu mpya zammwe zikale ge makulu g'ekigambo omukazi. Nabagamba omwana omuwala bw'asuna amabeere ekikolwa ekyo tukiyita okubutula, era nga ensonga lwaki omwana omuwala oba omukyala ayitibwa nakabutuzi. Mpozi kanyongera okutangaaza era mu bigambo bino. Omwana omuto azaalibwa n'amannyo ayitibwa magero, era ng'obunnyo obwo bwazaalibwa nabwo buyitibwa obugero. Kyokka ate omwana obunnyo bwasooka okumera buyitibwa obusimbi, kyokka omwana ow'amalibwa ayitibwa ow'ekibungu. Kyokka ate omukadde atakyalina mannyo olwo lubeera lubungu. Ekikolwa eky'omwana omuto nga yegwa okwogera tukiyita okujobuja. Kyokka ate omwana singa asimbula akagere tukiyita okujja akagere. Kyokka ate omwana omuwala azizza omukono emabega tukiyita okukoona akagere. Omusajja azaalibwa n'entula 3 oyo munnange ayitibwa mpago. Kyokka ate obadde okimanyi nti omulenzi omwana azaalibwa ng'obusajja bwe bukomole ayitibwa ow'enkala oba ow'empaali. Mpozi ng'omusajja aganza abaana bazaala ayitibwa omutannami, era ng'ekikolwa ekyo tukiyita okutannama. Waliwo eyaŋŋambye okubuuka eggologootero kitegeeza ki? Kwesa mpiki, kugogombula bumuli, kweta okwegadanga noba okunyumya akaboozi ak'ekikulu. Omukyala azadde omwana n'amufaanana ennyo ekyo ekikolwa tukiyita okweyoza munda. Enkuti munnange omwana afaanana ennyo maama we, kyokka ng'ate kalijjonjo omwana asembayo okuzaalibwa. Kyokka ate singa abeera omulenzi ayitibwa ssacca, ate bw'aba omuwala ayitibwa waalanga. Bwe ntyo nno nafaanana jjajjange yalekanga ttadde ateerawa n'ateeka munnange ey'ekisaayi ku muluumu. Olwo n'awulugumya kolokota ensaka, jjajja mukyala amazzi n'agabuusa ensaka, era ng'omanya nti ekiyungula kigenda kudda awatali ggumba. Olunaku lwaleero tugenda kutunuulira erinnya lya Ssaabasajja Kabaka erisinga obuwanvu mu mannya ge gonna, lino nno nga ye Mufumbyagganda Nnantabalirira Batyabi. Naye kansooke nziggyewo akantu kano mu budde butono nnyo. Abantu abasinga tuyitaba mu bukyamu nga batuyise ne tugamba nti wampa ssebo. Kankujulize nti Ssaabasajja Kabaka yagaggawazanga abaami be mu ngeri emu oba endala yabawanga ensuku, amataka oba amasamba. Kati omwami we yayitibwanga mu maaso ga Beene ng'ayitaba n'agamba nti wampa ssebo. Wabula gwe yafuna ate ku by'obugagga ebyo oba nga wabijja ku jjajjawo oba kitaawo ebyamuweebwa Ssaabasajja Kabaka bwe bakuyita olina okuyitaba nti yampa ssebo, oyo kitaawo oba jjajjaawo yaba yakuwa, Beene si yaba yakuwa. Erinnya Mufumbyagganda Nnantabalirira Batyabi, erinnya lino okuva edda n'edda n'okutuusa olwaleero nga tulina okuba abakozi tuwe Ssaabasajja Kabaka. Ne bwe twamuwanga ebintu nga bingi bitya, ye nno takekkereza ng'alina okubikozesa mu bungi era nga tanenyezebwa wadde okumubuuza nti lwaki obidiibuuze oba obidiibudde, wabula nga kitukakatako ate okwongera okukola mwana wattu tumuwe. Owava erinnya nti Mufumbyagganda Nnantabalirira Batyabi. Ate mpozi waliwo n'ensiisira eyitibwa Lwayaba. Ensiisira eyo nayo osobola okugiyita Mufumbyagganda olw'ensonga nti ensiisira eyo egwa yokka era nga emiti egiba gyagizimba gifumbisibwa omulundi gumu, tegikekkerezebwa kugitereka nti n'enkya gifumbe. Bwe ntyo nno munnange kankugambe nti bino si byappanga omukazi akuba endaggo ku magulu. Ebyange nno bwe bityo ndeka ttadde ateerawa ate ne nkwata mu lw'engabi nabwe kityo kampobeko olubu lw'ekigere. Wali nakaseke mpwedde bulemeezi mbweze ku kanywa bibombwa, era nga ku ludda olwo mbeera muzzukulu wa Gabu nga wali sagala buwaya, ate nno nga mukyambadde mulimu engo. Bampe omuggo neewerekeze bwe ndi wanyonyi emboose. Awangaale nnyo Namunswa atukomera ekiswa, Ssaabalongo takubwa mugongo, Lukonga Nnantawetwa Cuucu n'antasibwa muge, era nga yebba w'emuddo giyite empologoma empalabwa Kasinga zennaazo. Nannyombi tebikoma Ssaabasajja Kabaka. Awangaale nnyo omwana wa Muteesa. Maama wange Nannyombi tebukoma, muzzukulu wa Mbaziira Kakooto. Nsanyuse nsensebuse, weebale kuwomesa lulimi Luganda. Eri awadde agamba nti abenyonyi nga twegiriisa ng'ekigote entula. Tulina okwegiriisa kuba munnange ate munnange omulembe faawakutte faabatudde mu nkata era nga faawakutte enkasi kubanga tambuza olulimi Oluganda. Naye nga tweyanziza nnyo, tweyanze ndowooza gwe munnaffe atugoberera olina kyoyizeewo kimu bibiri osobola okaddamu. Ajali ku TikTok akozesa ye Mama Africa, naye twamusanze ntugamba nti katugabanyako nammwe because si buli muntu alina ali ku TikTok
ate si bya ku TikTok nti gwagoberera. So namwe abantu ab'enjawulo bw'obanga naawe osomesa bw'otujja kuba tukugyayo mpolampola because eno program yaffe ffenna si alternative eno yokka side zeeno naye nammwe mwina bye mumanyi ng'oluba oli awo tetunnabituukako oba nga tubimanyi oba nga twabibuusa amaaso so tujja kuba nga tujjayo abantu ab'enjawulo. Muze itandikira awo ndowooza tubadde nina ekintu kyennenya tubadde tulina engeri gye bagenda batuggalira lidi nga tugenda tuggalirwa naye ng'abantu tebalabanga eki gye bakola ki paka kati osanga omwana nga tamanyi nakatabo ka kisumuluzo naye kakyalabika sasa onoonya n'amaka gennyini ag'Abaganda so nga akatabo ako kalibadde kali compulsory era ngenda nenewuunya nti ebintu byonna Mmengo ebikoze erina byezimba byetulaba kale bwe bagamba nti bakola ki naye babulwa bati awadde ka printing press okukuba obutabo ng'obwo ne bagamba mu masomero mu Buganda nti abaana banga bwe omwana yaliwadde buli mwana nga compulsory kubeera n'akatabo kaki kakisumuluzo banga olulimi kasoma omuntu kubanga waliwo nze ebintu byenjogera waliwo kati ebintu byetugatta Bible nze bwe nali ntandika okusomesa nava mu kasolya nga nzija nga tunoonya soft landing abantu bategeere ki kyetukola ki kyetumanyi era buli we mbanga nvaayo okwogera mbaga ne bagamba naye kino kirina kubeera bwe kino kirina kukola ki ekitabaddeewo oluli kubanga nina ebintu byenjogera nina omwami jjo yankyalidde nangamba nti gwe olina kirabo tiwatandika okwogera naye kyantwalira emyezi egi ng'ebintu byeyogera bwe mbigatta mu mutwe gwange tebikola ki tebitegereka bulungi tebigatta ziganisho gye wasooka okukola wano abantu bagamba amazima tunakitegedde naye gye buzze butamba tebagamba muzeeyi so bwega bwoti I can resonate so waliwo ekintu ekimu nga tolina kukijjayo kumala gakijjayo ng'olina okukikweka naye omuntu bw'anaamala okukitegeera ajja kutandika okumanya kyali kubanga ekisinza okutukuba wano mu Buganda ekikabirala wano nakabira wano amaziga abantu tebamanyi kiki bakola ki kibalina eggwanga ery'omuwendo kubanga kati ndaba ebintu ebitawanya kabaka nga temuli nsonga temuli ki temuli nsonga naye olw'okuba nno abantu batunuulidde buno obuntuntu buno bwe bulesa obuzibu lino eggwanga muliraba bannanga eggwanga gagga naye omuntu omugamba nti kubanga ojjukira bwe twabeera mu 70s tutandika okutegeerayo mu 70s esaaliwo bajja kuŋŋamba ng'otya okuyita omukulu nga ani gw'ogamba nti amazzi abantu baalinga mu kuyaayaanira soda masaaba Coca-Cola nga bantu kati abantu ate amazzi ge galina vali era tunokera ku makya ng'olaba soda tatambula kati kwenkana mazzi naye tetwasooka kumanya ki vali y'amazzi ne wano juzi lwenzoolibwa ze naye okyeka bw'okula soda alekerawo okuwoomera nga bwe yakuwoomera waali tetunaba kumanya bumanya valu y'amazzi kubanga up to now abantu tebanaba kutandika kumanya valu yaki y'amazzi ng'abantu bettanira soda naye kati amazzi gagakola ki so bwabaddewo ebintu bingi bye tutamanyi ku nsi eno mwe tukola ki era bajjajjaffe ne bakitaffe abamu bafudde tebategedde eggwanga ki mwe baazaalibwa kati kyovudde olaba nti eggwanga abantu tebanaba kumanya valu yaalyo batunda ttaka nga bwe bakola ki nga bwe baagala tebamanyi era kyova olaba nti abazungu abo balaba omusajja muzungu yajja wano nga tuwogera naye naga mwe mwine kusooka kumala kufa abantu abali transforming eggwanga lino naye nga nze bali yali ayogerera twali tulinaye nga tudisikasinga naye nga bali nga wayogerera bo tebategeera kyakola ki naye nga kyategeeza naye nga nze already nali nga mmanyi kale nno kyekintu kyeŋŋamba abantu nti tusooke tudde emabega
olulimi tetulumanyi olwaffe omuntu alibadde ogamba nti kale biri ebyala ennono bya sitaani naye n'olulimi otandikirwako nga tolumanyi tebalumanyi ate ng'omuntu yenna kasita alimu okumanya olulimi lwe nakiri kyategedde eri tajja kukivungisa kukitegeera mangu muze okimanyi nga bano abantu betwekokkola mbu simanyi eggwanga abantu abasinga lye bataagala bano bayiza oluganda okusinga bannyinirwo babataddeyo obwongo ne baluyigga ne bateeka n'ebisoko okusinga kisinga okwewuunyisa yanasobola okugera wano ne bagamba nti weeyo oyinza batakikkiriza Abeeritria ayogera oluganda ne wesika naye nga tannabakumala wano myaka 10 na wale yangambye mbu Abeeritria Bible yaabwe yabasomesa nti Uganda ye promised land kyovola babayitirivu ate naddala wano wetuwangalira mu makindi bajjudde bwe bati wonna nerungulira Abeeritria n'Abaethiopia abalina Bible gye basoma balina Bible yaabwe mu Uganda ye promised land yaabwe neze mbadde wano nga nkigamba abantu okumala emyaka okuva le natandika okukola empewo obwongo ne buddayo waggulu nga ngamba abantu nti abange eno ye promised land ng'oggyemukko okubala bino mathematical integers nga mbagamba naye nga bano oyo mulalo buli kimu gwe n'olinda bakikusomese buli kintu buli kintu ne baddira obuvunaanyizibwa bwa Ssaabasajja manya ne baddira obuvunaanyizibwa bwa Ssaabasajja obwali badde obwa Ssaabasajja oba obwa Ssaabataka ne babuteeka ku olitasamira bamutegerera buki era ne beewaana tanti ffe obwakabaka bwaffe Museveni wadde kabaka yazze wo wakyazizza mukwano gwo kali musajja watu wuuyo mulwadde kubanga bagenda ne baddira buli nsonga yonna ne bagikola ki ne bagimutikka kyejje ne bagamba ano ne bagamba nti oyo bamufudde emponga byoya agenza okumalizanga ki era nga emponga byoya nyine agenza okumaliriza nga mulwadde omuntu okulesa abaana bo n'abazzukulu nga babakulesa banga omuntu ayagala omuntu osaanye owangaaleko olabe ku bazzukulu bo nga birigitaawo babireese obiteekeko mu mmoloka obivugemu oba bakule gundi vuga ntwalaako wagundi so bize bitambula kakati biri ku mutebi okuva ku chwa kati biri kuki ku mutebi lwaki tekikoma wano Mumbejja olulimi Nannyombi tebukoma muzukulu wa Kootomba Ziira omuziranyanga omuwulidde ng'asoosowaza olulimi ateekamu ebirungo n'ebisoko akagambo kaawo okutuyongereyo nze nebaza bwebaza abaana abavuddeyo abalina kye bongera ku nnono ne bateesigaliza omanyi information buli ogisigaza tekuyamba because oba togipaasinze kugenda ku bantu balala ne bateetirira ne bavaayo ne basomesa bannaabwe kigambo okumanya lulimi kikulu nnyo anti ekyo kakati kati tuddayo mu kitundu kye bayita obwakabaka kubanga oledi akasolya tumaze okukakola ki okukabanga kati mu kukabanga abantu batandise okubakiza kuba omuganda agamba nti nege mulaba eyo tetugabakiza bulungi kati ate oli omulala n'agalowooza nti awe mudde naye nga bwoddayo mu lulimi luli olw'enkuluze olyaga nti nege mulaba eyo amawulire saa tetugabakiza bulungi naye kakati oyo londooza omulaba asizza atandise okussa n'ebintu ebitali mu kisumuluzo abijjeyo n'abikola ki n'abituteera ku mmeeza ekyo kibeera kintu kirabo kyamaanyi nnyo nti abantu kati bagenda okutandika okukola ki okuba nti no bakonvaajinga bamanya buli omu obuvunaanyizibwa bwe ne bukola ki era bwagamba nti Wanyonyi mpulidde nga omutima gwawe gukoze ki guteredde kubanga n'ab'ennyonyi obalaba abo naye tebamanyi nti balina n'ekiggwa Katonga tebamanyi nti baaki Banyonyi balina okuba waggulu nga bamulisa wansi
balina okutangaza babira waggulu ne batangaliza era bwalanyiza n'agamba nti mukyambadde mulimu engo nempulira nga ntowolokose ekika ekyo ekyolaba ekyennyonyi kyekirina okussa obubaka naye ng'ate nakyo kisamirirwa buki kirina ekkobaane mu kasolya abakobe bano okuva mu kika okuva mu kika ky'enkima abekkobe mwe bagenda jjajjaffe Kahuma Saabayinda mwagenda n'akola ekkobaane kati ne kugirako mirimu kati mirimu ebulimu yani ye Mayanja eddiba lyengo liri kale Kabaka abadde abimanyi oba badde bamwambaza ayinza okuba abimanyi we ng'abijjawo yakola ekkobaane lya mirimu alina ekkobaane lya mirimu alyoka ayambala eddiba lya Mayanja simu abagamba nti Obuganda buli muntu ekisize bayinza okuba nga babadde bagamba olinga bugambo linzi kyovula kati oyo mirimu omuyita kintu kyakuzanya nze namutunuulira bwe ningalaba ono ongotunulira ni Kabaka ningalaba ono nga bamutta embuzi bagitta oyo mirimu azanya Mayanja olyoka oyambala eddiba lyo lisunuza eri ng'otolyambalira ku kifundi kwa tolyambalira ku kanzu bamubuzaabuza bamutta mubakasujju naye neebuuza muzeeyi nange nkyakyebuuza lwaki eddiba eyo tuna wansi ng'ate kwelina okutuula si kwetudde alina akasaale n'omutego enzobanga kayina nga tekajja buzibu nga tukala bulabi naye nze nkyakyewunya lwaki eddiba lituna wansi ng'ate kwelitudde abantu ffe nga nze ntunuulira abantu ng'oli bafutuka nagamba nti Lukoma nantawetwa enga bagirina waliwo ebintu abantu bagenda ne boogera ebintu ne okutuuka ku kintu kya Lukoma nantawetwa ekifundi kwakye bakikuwe wange ebintu ebyo byonna pawo giraba eddayo ku basic mu kitundu ky'abakulu mpagi biddayo ne okutuuka okugamba nti kakati nze ninze okugenda okugamba okutuuka ku Lukoma nantawetwa emyaka 24 okutuuka ku Ndawula kati nsanze 24 balyoke bakwasa engabo n'effumu n'ekifundikwa bantu batta baana b'abanaabo bali mu byanfuna banne Abaganda mwawule ebyenfuna mu lubaale wa Buganda kino nkibalumiriza mwawule ebyenfuna lubaale bw'oba musamira akubuza nti akampowoko n'enswa bw'obamala n'osaba enswa ng'otomedde waliwo eyangamba nti muzeeyi agamba nnyo akampowoko n'enswa naye kitegeeza ki egaali ne pikipiki nti gaali ate bw'ogamba bali mu kutta Kabaka oli mu byanfuna badidde ebyenfuna ababitaddemu Ssaabasajja bamutta bamutadde mu nsonga za lubaale bali mu kunoonya ssente zaabwe naye wennyini awo Kabaka Waso ne bamulabula ne bamugamba bw'otakola ABCD bagenda kunuuna nalooza byakusaaga nera bagenda okumuwooni nga Sserunywassereko nga yakyala dda nga tannaba basooka mulabula nga tannaba ne bamugamba jatuka ekiseera nga onoonya ng'amazzi ogalabanga aganyogoga agava mu firiiji ogalabanga caayi agabweiringa nga so aganywa niwayitawo emyezi wajjale 6 embeera nesajjuka kati ku luno bamubuzaabuza bagenza alinnye mu kasolya asiba biziziko ebintu ebyo afu banne bamugegayiridde sebo togenda Magomba atutteyo ebimuli nakibinga asooka kyamukola naye tudde ku nsonga yennyini eya Kabaka okubanga bagamba mbu alina mibbiya mu ddwaliro
lyabalina stress, abalina depression, abalina okweraliikirira, abalina trauma. Kyamukisa mulungi nti nze nayogeddeko n'abalangira abamu no baviiridde ddala London eyo ne banoonya ate nga si ba myaka gyange bantu bakulu ddala nno abamu balina n'abaana abansinga obukulu ne baŋŋambako ku nsonga era nababuuziza naye nga muganda wammwe aliwa kyekibuuzo kyasiza okubabuuza naye aŋŋamba ne basooka nkebera toturecordinga ko nze sinda kyenrecordinga era emboozi yagirifaringako burifarinzi sijja kuboogera amannya era njagala kumanya muganda wammwe gyali mulamu yafanga bwe bibungesebwa bamuwamba kyekituufu kyeki yawaziruka ali muwaŋŋanguse. Njagala kubeebaza mwenna abali e Bungereza nga mutwagala nnyo nga mulaba programs ezaffe kubanga batwebaziza ne batwebaza Muzeyi Butinde babadde bakujja kulaba naye balinnya enkya baddayo so ne batafuna budde naye kusinziira ku ngeri gye bannyonnyoddemu ebintu bagamba muganda waabwe gyali si mulamu mulwadde naye si muwambe ajjanjabwa si muwambe nga bwe bigambibwa ku social media mbu bamuwamba simanya gavumenti simanyi ne mutwalawa naga gyali ajjanjabwa si mulwadde naga naye ebintu ebimu ebibeera nnyo ku social media ebintu ebimu ensonga ziba za famire nti muyinza okuteeka ku pressure ku Mmengo tubuulire kabaka aliriddawa naga nti ate ebiseera ebisinga gwe mubanja si ye mutuufu. Nagamba nti kati nze nalaba nnyo abaana bagamba Ssanga lya Mbogo yaŋŋambye nti omwana oyo mu baana ba kabaka yasinga empisa ate public gwesinga obutaagala olw'engeri gye yeeyisaamu. N'aŋŋamba nti omwana oyo ali mu ssomero erimu n'omwana wange London naye yeeyisanga atali mu mbejja. She lives a normal life. Asanga abantu n'ababuuza va kuba nonna abambejja abamu abawandika I am Princess Gunnegun ye tabyeyitayo aganze Ssanga lya Mbogo teyeetako taito ezo. Naga so omwana oyo buli omubanja kabaka tatawo mulwadde simanya gwe oli eno. Naga kati omwana ali mu myaka egyo mwagala akoleki mumulabe nga ali ku live nga akaaba nga bagamba banaye Musundeta gayabo milioni 10 muzisonde mwagala akoleki. So abalangira bano bazze olw'ensonga nti tumaze weeks 2 nga twogera ku nsonga ya kabaka ate ne bagamba badde bagala just kujja babuulire ensi lwaki kabaka ebisonga ezimu tebazireeta mu public ebintu ebimu biba bya family. Naga nti ate tetusobola kuvaayo kugamba nti mama n'abagereka jaya ayogerere public bawa aliriddawa si bwe kikola mu buwangwa. Ndiyo swali baba abantu abasinga balumba kabaka we wabweru kuba wevunaanyizibwa bwe nti kabaka asizinga okuba wa family. N'agamba nti era kabaka bw'aba omulwadde kiyinza osanyusa abaganda nga bamulese mu mbeera gy'aba afaananamu. Luli bamubanja namuleetanga embeera sinungi bagamba kaza balaba bamulese mu bantu bw'abadde afaana buli omu n'anyiiga. N'agamba so kabaka asiima busiimi ate n'abamulabirira bwe balaba embeera nga si nnungi ne bwe muli mu banja tasobola kujja. Kakati abantu ffe katubabuulire ensonga nzinganzi nkwata ngenda mu ddiiro Nalongo ne muyita nenjogera naki oyogera naye mutarevu buli musangwa gwa Buganda gwonna gujja nenkola ki era nakati nsobola okuddayo ne ŋŋamba nti Nalongo tukoze tutya okujjanjaba kabaka bamujja ku bantu kubanga ffe tuli bamuzaŋŋanda bamuuza ki bamuzaŋŋanda kabaka tusobola bulungi nnyo mukola ki bamutuddize bamutukola ki bamuze mu bantu bamudde bayite wali mulangira mukuma wali Emmengo mutabani wa Simbwa tulabe engeri ki tutandika okujjanjaba kabaka sirowooza nti ayinza okutwala n'omwezi natanaterera naye nze ndowooza nti nze nalwala nakomayo muzeeyi kyogamba abali okumpi ne kabaka tebayina nnyo tebassa bubaka mu mbejja ono kabaka wa Bayibuli kabaka wa Bayibuli katika tugamba kabaka wa Bayibuli bagende babuuze wali Emmengo ze abantu bandaba naye nze ndowooza ne gugwawo buli kintu kyonna nze ndowooza kusooka kwa byonna nti okay tutuganye fena tulwala
sijanja abantu bali kabaka ayinza okubanga kituufu okay sayinza kabaka mulwadde tukize tugaane tuba tukikkiriza ekituufu ekistanding anti gali bulungi yes kabaka mulwadde naye n'engeri Mengo gyekuttemu ensonga zino erekawo ebibuuzo bingi era nze bwe ntunuulira abanja kabaka nga bamanja Mayiga sibanenya mananya ekintu eki olumu olulimi lwe bakozesa okitegeera naye nze omuganda yenna because kabaka yabagamba temubongoota kati bwakibanga kabaka yabakugana bagamba temubongoota naye nga gwe omuganda ate obongoose nga waliwo ebitambula bino bamuwambye bamuwala ku kisaawe ky'ennyonyi yagize bw'ati naye nga Buganda esirise era nze bwe mpulira abagamba nti waliwo olukwesikwesi nazidde ebbaluwa ezitambula ezitiŋŋana naye nga teri avayo kuzoogerako nga Mengo because ebbaluwa zino ziba nnene bwe banga ekireimingibwa nti evudde mu embassy eba gavumenti namba nevayo negera mu public nesaasaanya oba ntuufu oba nkyamu gwe Mengo Katikkiro Charles Mayiga n'osirika nava mabega wano nga tutuula ffenna wano mu studio nembaga nti abo babbi baki ntandise okweraliikirira ebyaliwo ku bakabaka abaasooka abazze basikirwa omuntu we mutebi olabe bwatabuuka nga bakatikkiro bakatikkiro abemba ne mu Kampala nga yeevuga bwati bali bakabaka enkwe ne batusobola okubasaanyaawo bwe kibanga olukwesikwesi lwe lumu because tukize tugaane owekitiibwa Charles Peter Mayiga yali badde avaayo okay wadde kale bakitiibwa tebaagala nnyo okuvaayo nti buli kaseera barespondinge ku allegations naye yo statement nga enegambibwa okuba nti evudde mu embassy kyenasinza okutegeera mu byonna nti Katikkiro Charles Peter Mayiga takolera muntu omu ayina ewalala wa reportinga naye ajalugwamu naye so ndowooza ayina ewalala wajja orders okubaako byakola kyabamanya si yasoose basapolo baaliyo emabega basaasirasi bakisingiri kisingiri atunule famire zaabwe wanga kino kyosi nze mu bintu byennaakazuula nze Apollo saalisasudde mabanja gakayole ensereko yaliwo ddi eri ku bassekabaka nakibingi naye natuuka ekiseera nga nduguddemu manga nzadde mu lujja lulina ebiki ebizibu bulidde netuuka n'okufuuka ekyenyinyalwa oyo ali mu byalubaale genda otunula efamire buli atatambula nange ali ku bizibu ali kuki nenze sirina sente naye nina okwesiima manyi kyendi ate obuzibu bwe baŋŋambye obuli awo Mengo buli nti bw'oba oyagala okuwangaalawo ng'osemberedde Katikkiro awo olina kuwaana buwaanyi olina kuwaana buwaanyi anti obusente nti ne bwolaba ensobi egibikkeko gibuuke waana togyogerako nti kati obuzibu ne bugera nga bugejja kati mmwe abali ebweru wa Mengo buli wayogera either oba political bakutumye ovoola Namulondo bwe nebanga obanyiza mulimi lulungi ovoola Namulondo nti bafuna ebyo ebigambo ebyo otunde kabaka mukamwa kati bakimanyi nti olwokuba nti Abaganda bantu bampisa nti ogamba munnange nampe batya ntunde kabaka mukamwa kati ebigambo ebyo tebagenzi bakozesa ne bagoba ku kabaka waabwe Abaganda bagoba kabaka ne babawo oluwonko lw'abantu ate kabaka ayala bantu beerabidde ekintu eki Buganda amazima ga nnyabo Namagembe nyina Abagabe kati Buganda gye balimu bali mu mbuga ya Salambwa tebanaba kuzuukuka amazima ga nnyabo nyina Abagabe Namagembe so Buganda gye balimu bali mu mbuga yaki ya Salambwa ate kino kye bakola kyebongera okukola okuva ku mwanga ate kijja kubeera waasi ku bazzukulu baabwe ate nene embeera kabaka gyalimu nategeezeddwa nti abamu okubali Mengo be bawaganyaza omutanda okubaako byala byatakola nga bamugamba ebyo bya sitaani
kati ya sitaani empewo ne zigamba oke otibanga tuli ba sitaani ffe katusituke tulage nti kati ne bakozesa emba gy'alimu eno ey'okuba nti ali mu mbeera etasobola kuba nti asobola kukola decisions naleka okumukolera nga bamutegeerera nti eriyo ebikolebwa saawa zino nga ne kabaka tabimanyiiko olwokuba ali mu mbeera etasobola kugamba ti mulwadde wa mutwe manye omuntu kasi batandika okugamba abantu obwongo tebaali batandika oyo mulwadde wa mutwe waliwo ne mwanyinaza ebiseera ebyo nagenda nenkwata balina ekintu kye baakola nenkikwata nenkiteekako kavieti kati ne mbagamba naye mmwe kati manje ono mwanyinaza afuutuka mbuuza kozi bwe walaala omutwe baakutwalako ebutabika agenda anonyeyo empapula namutunuulira bwenti nga alowooza nti azanyana naye nga azanya n'engo azanya neki nengo nengo mu bwakabaka bwanadala mu Buganda teri kabaka mulalu tokikasa bakulangirira nti watabusa obwongo automatically baba bakujjako bino bakujjeeko kati batandise okuzimba abaganda obwongo babagambe ali mu ddwaliro bamukomyewo batuyite tumujjanja bakozesa okudugala kwa kabaka bagambe na muganda wooli mukuma se mukuma waali bamugambe nti kabaka nti ali wano fe tutambulike bw'anaaweza wiiki ebbiri ng'akyali mulwadde era temwewuunya sawa ina nga walina ekiwandiiko ekyenjawulo ekifulumiziddwa naye nga bamaze bateekateeka obwongo nawe mukkiriza because nze mbadde ntunulira kino ekiwandiiko ekigambibwa ali mu ddwaliro eryabalina obuzibu ku mutwe biki naye bw'otunulira engeri gye bakiwandiiseemu nze nganzi si mukugu nnyo naye nakikuyemu ebituli because bongamba bamutwalayo mu April eri gavumenti nam yali tugamba nti enaku z'omwezi bweziti twamureceivinga naye buli otaspecifyinga date kiba kitegeeza nti naawe tewakasabye okola ki byogera because the government collaborates with the dates times and hours. Nze kyekiwandiiko sigenda kikomentingako nnyo kubanga tekirabika kuba kituufu nti kyavuddemu embassy e Namibia. Balina ekintu kye bakola nga bagala okushiftinga obwakabaka babbe batekeko omwana omuki n'emmengo kasabatandika kugamba nti kabaka atabusa omutwe naye bwe baba nga bakikola bwe batyo amazima ga Katonda mu ggulu bwe sirimba nga bakyanolinga babbe olimbulira kale kasoti bumule katono nnyo bwe tukomawo e Buganda mugaya salambwa kale katubumule katono nnyo tufuna kulondula amalombe bwe tukomawo tugenda tandikiraawo n'ensonga nekyali nene kuba twafunye obubaka okuva lwabamweyana ng'alabula Abaganda ne mulongo n'afuna obubaka era nga nabulabula Abaganda then tulabe ensonga yaffe eya Kabaka Bulamu naye mutukkirize Sebyuma atuwumuze mu katono nnyo tukomawo. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi, welcome to the Political Dice. Empishi y'ebyobufuzi. It's controversial, Purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, State House oba ghetto. Ani ayugayuga ku ground. Ani bwe baabuze. Okimanyi nga Dr. Kizza Besigye aleesa amaanyi. Olwofadda bafutsoli abateeseemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwojeema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba ate bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Ye ali kuki? Oyo tumuleketa gamba apanyiga mawe. Ebe ndabena birindira no ku the Political Dice ku the Alternative Dig Talk nange Teddy Tenjo ewamune Farida Bikobere buli wa Sunday esawa 2. Looking for a pair of shoes? Les Hub Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can
also check up at Less Hub stores on all our social media platforms. Less Hub, craft your own footprints. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. Kale, mulabi waffe omulungi tukulisaayo mu kuwumulamu okwo, weebale nnyo, weebale ddala okutugoberera. Tukwagala nnyo nga gwe bw'otwagala. Mwebale nnyo byonna byonna bye mutukolera. Mwebale abatubuuzaako, abatukubira ku kasimu, abasubscribinze ku YouTube channel yaffe. Mwebale nnyo nnyo nyini ddala. YouTube channel yaffe eri The Alternative Uganda. The Alternative Uganda. Nera bw'oteekamu TikTok TV era still osobola okubanga you can access us, osobola ku videos zaffe, then n'olyoka subscribinga, n'olikinga, n'onyiga ne notification button eyo, kwoteeka ne Facebook bwetyo bweri. Kinjawulo ne Facebook osobola ofuna TikTok TV, naye nga ne ku website osobola ogenda ku www.alternativeuganda.org www.alternativeuganda.org. Ojja kubanga osobola okubanga otugoberera n'okulaba empeereza zaffe zonna. Gwalina bizinesi yonna yagala kulanga naffe, olina event yagala kuorganizinga, olina obulango yagala tukolere, olina content yagala tukuwandiike script, byonna byonna tubikola. Olina mbaga, olina kwanjula, olina kufulumya abalongo, olina mukolo gwonna nga gwagala ku ntambi, jangu twogere business. So okunoonyaako ku 070 800 2M2 070 2M2 oba 073 04 77 85 twogere business. So kubanga twogera awo otuwa ku business naffe okusasula amasanyalaze, amazzi, internet, naffe tubeerewo. So mwe abatuyimirizaawo otweka business nga naffe tubeerawo. So jangu twogera totya ku muwendo gwa nsimbi gwe, jangu tulabe tukwatagane oba twawukane naye nga otugezesa kutuwa ku business naffe tusobole okubanga tubeerawo. Naye nga tusiima nnyo, mwebale nnyo nyini ddala ababuuza, abatukubirako n'otulamusaako, n'otwagaliza ebirungi, n'olamusa ku Muzeeyi Ssebutinde, n'olamusa ku Mumbejja, n'otumira ku betukola n'ababeera ku kamera, ababeera mu byuma. Twebaza, mwebale nnyo okusuulirangayo akadde ne mutwebaza. Era mukulu Kabonge e Japan nkwebazaako nnyo ebyensuso okubanga oba oli awo ogira n'onkyekingakokko, naye nga weebale nnyo nyini ddala. Mumbejja tukyali ku nsonga y'okuddugala kwa Kabaka.
abantu bangi bakozesezza omukisa guno nga Kabaka addugadde ne bagamba nti katuyiseewo ebyaffe mu Mbejja. Mbadde nzirawo nga muzeyise butinde nga tinaleeta kulabula okuva mu bakulu abalala. Sooka ye abadde agamba wano nti ye tayogera ku mpisa za mu Mbejja Ssanga lya Mbogo, ye ayogera ku neeyisa ya Ssanga lya Mbogo nti anti bw'ogambye nti balanga bagambye nti omwana alina empisa. Nanti ngamba empisa kyeki eneeyisa mbadde mmanyi egendera omwo. Anti kati empisa yeeno omuntu alamusa, abuuza, amanyi okufumba, amanyi okukwata abantu, ye empisa. Then eneeyisa ye muntu byokola later on ng'omaze okundaga mpisa. Nti for example oyinza okubanga omanyi okufumba, obuuza abantu, obawa ekitiibwa, naye ng'ennyamba gy'oyambala amazima nga ate tekuweesa kitiibwa newankubadde olina empisa. Oyinza okuba nga endya gy'olyamu oswankula nagamba ye omwana alina empisa, naye eneeyisa ye mu bantu oli mu bantu weesokonasokona weekwatakwata mu bitundu like ye neeyisa, naye ng'olina empisa ziri endala naye bagamba neeyisa ye si nnungi. So ono kyabadde agamba nti eneeyisa ye mu bantu oba oli awo kale siteegi ekifaananyi kiri ekyobumbejja, so yebadde konsaani ye ndowooza oba ndowooza mwayokanyemu naye kale era sigenda kumuddamu olw'ensonga nti abantu balina okurealizinga nti oyo omwana she's a teenager nti era engeri gy'ayambalamu n'abamu ku ffe tuzze tutegeera ennono kwe kutandika okukyuka mu nnyambala yaffe n'ebigambo bye tukozesa. Ebiseera ebisinga bw'oba oyagala nnyo okusika omuntu adde ku sayidi yo tomukuba negative energies, todisagreeing naye ng'omudisrespectinga obanga omuvuma. Kyekyo kye ŋŋamba nti n'ababanja mayega okubabuulira wa Kabaka gy'ali engeri gye mubanjamu kyekireetera oli okusikirizibwa okuddamu oba obutakuddamu. Ffenna nga bwe tuli abantu abakulu twagala nnyo okuweŋŋana ebitiibwa. So bw'oba olina gw'oyagalamu information ng'ate tomuwa kitiibwa sirowooza nti ye ayinza because okuddamu is respect. I have respected you ne ŋŋamba kankuddemu. So omuntu buli wayogera ekintu oli n'atakuddamu n'atakuwadde kitiibwa. It is some way of respecting. So ndowooza bannayuganda ekyo balina okukitegeera. Nze sigaana Baganda kubanja Kabaka waabwe. Mulimu gwabwe ng'Abaganda baba baluddewo okulaba Kabaka bakkirizibwa okubanja Kabaka ajja alabibweko. Naye ate era tetugamba nti Obuganda busirise kubanga twalabako Katikkiro lumu ng'agamba Kabaka ajjanjabwa mulamu. Obuganda bate busirise bw'aba Katikkiro aba yayogera. So ku nsonga ya Kabaka nze ng'amaliriza saagala kugyogerako bingi nnyo kubanga ekisooka sikola Mmengo, ekyokubiri obumbejja bwange si bwe Buganda bwe Bunyolo. So njogera nnyo bye mba nfunye okusinziira mu bantu be mba njogedde nabo be mba neesiga. So okujjanjabwa kwa Kabaka nze ndowooza tukuweemu obudde. Kyesikkiriziganya nakyo kiri kimu mbu Kabaka yawambibwa. Gavumenti ya Museveni teyina nsonga yonna eyinza kubanja kuwamba Kabaka. Bakkirize oba bagaane ekitundu mwe babadde wawagika Kabaka si kikye. Banoonye baddeyo banoonye obwamuuza ŋŋanda obwamulamula buli luddawa. Tebalowooza nti tuli basiru, tebalowooza nti baliki amabanja gasese gonna twagasasula dda. Twagakola ki? Twagasasula bo nga bali eri bona si byabwe DNA si yabwe. Kati kibalaba ku Kabaka bakakase gye babadde bamuteeka si klasi ye. Addeyo banoonye bakomewo tubayambe, just tubayambe. Tojja kuddira Kabaka obugambe nti ye Ssaabataka ate ye Ssaabasajja omuteeka mu kitundu ky'abakulu mpagi ekyamukasa ekiri omutanda ekitundu kya Katonga. Tojja gamba bayonoona. Tebalowooza nti Mwanga yali musiru. Tebalowooza nti Mwanga yali muki musiru. Mwanga ew'amajimbi Kalege yali tamanyiyo. Ew'amajimbi Kalege yali tamanyiyo.
mu bwakawuma ewasozi naffe tugende tukayanire tuwoleze emisango ku buko nga bano ba Agustine Mutumba omukulu w'abataka amanyi ki lwaki tajjanjaba kabaka bamanyi lwaki tamujjanjaba Ssaabasajja oba Agustine Mutumba amanyi omuntu atuyambewo kati wuyo kimuyodde kabaka alina okujja asale mufe mu bamakoba asalemu emisango ngaani ayingire mu kika kyekkoba asalemu emisango n'abo abayayebe musango baguwezezza okumala okuva mu 1940 mu 1980 nga omusango gw'ekkobe gukola ki naye abateekako Mutebi ku Namulondo tebaliiwo naye Kapitaani Kimeze yakugamba ekyo okwegulumiza kw'Abaganda n'okulimbalimba kabaka abamulye omuwaddeyo kubanga abamuteekako baba weebali be bantu be tulina okutuukirira okutereeza weba waliwo ebyaso baba bye bayonoona kankubulire sirina musango Kapitaani Kimeze yagamba nti bo ekyabakozesa ensonga kwa gwe nkwotinga kuba muganda wange Dino Basaava Saalongo yamu interviewing emirundi episodes kumpi nga 8 naye nga insistinga agamba nti ffe ekyatukozesa ekintu ekyo twali tutwala okufiirwa mu kisoogwo nga tugamba yenna aliwo oba ye mutuufu oba si ye mutuufu kiba twagala kukumyawo mu bonna abaaliwo obudde obwo lwaki balonda Mutebi anti ansa sigirina naye ekyokuba nti yali olw'ensonga nti yali mulangira kyekyamulondesa olaba bannayuganda nze njagala tukkiriziganye tusooke tujjewo biri ebigamba mbu Mutebi si mutuufu bamuteekawo ku Bwakabaka bamuteekawo ku Bwakabaka ani yamulayiza ewandawula kati onsanze ani yamulayiza nze ndowooza bano abantu abamukukusa ne bamujja gye bamujja nemutwala eriwero mu nsiko nga kuzimba ekintu kyabwe betina okusobola okunenya kuba mwalimu kiganyo mwalimu bannamateeka bakatende basempe awe batyo betina okunenya bali bamanyi olukwe lwonna lwonna noza ngamba tetulina kubanenya tulina kubanoonya twogerezeganye nabo babadde babitwalira mu bulya mmere ne bagenda wali ne bagula ekifundikwa aba ne bakikomaga ne bajja ne bamwambaza kyakubajja bubaziwa bamulimbye limbe akutte eddiba lya mirimu ebulimu balimwambaza eryengo enyeddiba balyambalira ku kifundikwa oba lisigalayo mu bukojjabwe kubanga nze nzikiriza nti bw'oba onoonya otereeza tonenya andi banoonya sente omuntu eyayonoona okimanyi nti omuntu asobola okukkiriza wano naawe nga tuli wano naawe mukozi nti kituufu nasobya nadda ku mpewo ne yeegaana nadda ku mpewo n'abyewakana wekitiibwa bagamba mbwe bali mu meeting ne Bobi Wine yakkiriza n'agamba nakola ensobi yava n'agamba ntayi wadde omulabe eriwengo wano nga bali erine n'agamba mwajja ne mwetonda n'agamba nedda seetondako kitegeera so kisoboka omuntu ogera ekituufu wano omuntu waabanga agenda mu public ne yeewakana naye singa muba tumunoonyeza ne twogera mu closed doors abantu Abaganda bakimanye nti ekintu kye bayita ekifundikwa n'okyambala tosobola kukisizaamu bubaka nga si kikyo babadde balimbalimba era kabaka Buganda erina obwakabaka obwensi obulimu ekitundu kya Santa Papa taata w'abaana naye bwe babadde batambula butambuzi ne baddira ono muzzukulu wa Nanganda Erukuli mwanyina wa kabaka Buganda ate ne bamugamba nti ate gwe kabaka Buganda yeye kojjaawe yeye Ssaabataka ate afuuse Ssaabasajja ani gwe mubuzaabuza tubonaabona n'endwadde famire zivaako wayo abantu bagwa ensimbu butuse bagenze bamuyimiriza mu kasolya bwasereka emasiro asibya ebiziziko ani gwesibira ebiziziko ani gwesibira emiziziko mumbeja tijja comment eyo ndyoke ndete audio waliwo comment ey'omulangira w'ekibulala ndyoke mpite audio eno ya bwe babanga baali balowooza mu bino ebyabwe ebyobulya mmere ebyokusiba ebiziziko mu masiro eyo twavaayo ne tuddeyo mu Bwakabaka bw'eggulu kale nsome comment y'owekibulala then tulyoke mpite audio yange okuva ewa Mulongo egera ku bulamu bwa Kabaka agamba abantu bakuno abamu bakajanja just osanga n'oli nga tamanyi kitaawe gyali oba wadde okumuwuliza nga naye ali wano ku social media
mbu abanja kabaka tomanyi kitaawo bw'asula mbu batuwe Mutebi basooke banoonye bazadde baabwe balyoke babanje kabaka kale bakisussa obusunga bungi kale komenti sijja kungako kirala kyonna ali mu byuma mpa audio ya Mulongo Kigongo ejja kugobererwa ey'abamweyana ku nsonga ya kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri. Agulumizibwenga atenderezebwenga oyo kyetondeka Namugereka Serubaali Kawamigero Seggula erigamba amawanga gonna gamuwenga ekitiibwa oyo Ssemwezi Ssenjuba twakayakanira n'atuddiza ekyannamira ekyessanyu n'emirembe. Mutya nno abaana ba ssebo, mutya nno abaana b'abannyabo, abalangira n'abambejja, basaava ne bannaava, mwenna mu Bunyolo, mu Busoga, mu Buganda ne mu bika 12 ebisoosowaza ensi eno era ebitambulirwamu entombojjo y'ennono n'obuwangwa wamu n'obulombolombo. Engabi entanga eba nzibu era tuli bazibu ng'engabi entanga. Maze akaseera akawerako nga nekkeneenya ensonga z'omulangira Mutebi kabaka alamula Obuganda ng'ambuuzibwa ensonga ezeekuusa ku buufu obwo. Naye olwaleero njagala njogere ebigambo bino era ab'omukutu ogw'alternative nja kubasaba mu kasalemu okukisa omukono kw'omulangira okwo oba okw'omulangira oyo kujja kuleeta ennabe. Era buli akiinamu omukono mu bijja byogerwa mutya nti gundi nabaga kiwandiiko, gundi nakakibwa, gundi nakwata ekikonde n'enkifunyulula n'enkwata ekyoja mu miro. Muyina ekintu kye mugenda okuzimba muteeke mu Buganda ate kye mujja okwejjusa ne bazzukulu bammwe mudda kye bali ejjusa. Kino nkyogera lunwe, mwanga mwamufunza omulangira Walugembe ne mumufunza, omulangira Nakibinge Tezikyabiri omukwatangabo mwamufunza, kabaka Goloba mwamufunza, naye ono Mutebi ajja kuba mulala mukko. Kino nkyogera nga nkibagamba kubanga nange ndi ddoboozi ntumibwa butumibwa era nsindiikizibwa okwogera ku nsonga ezimu eziba zinkakatako. Nange ndi musajja Muganda, Buganda njiinako omugabo, ndi musajja Munyolo, Bunyolo njiinako omugabo, ndi musajja Musoga, Busoga njiinako omugabo, kubanga nsamira amayembe, nsamira Lubaale ate nsamira Abachwezi oba Abanyolo oba Abalangi. Kale n'olw'ensonga eyo nina omusaayi n'emirandira era ekinkakatako kubanga nti nange nteekeddwa okwogera ku nsonga zino. Sijja kubanga wattulu atunula kuwerimu oba kuwaabiri, nja kwogera nti kaati ng'omukadde agula essowaani. Akakundi akagezaako okuluka ensonga zino n'ebijja biyitiŋŋana nti omulangira Mutebi mugwi wa ddalu oba yayise ttembo. Mukoze bye mukoze, naye akaseera k'okwanikibwa akadde kagenda kubaanika. Mpaawo kaaga mujja na kutuuka okulaba ng'ekituli ky'empiso kinene nnyo mu kwewogomamu. Ensi egenda kubafundirira. Kino nkibagamba muleke obudde ne Kawamigere alamule obudde bwe. Oba ye yali omutuufu okutuula ku Namulondo oba si yali okutuula ku Namulondo, mwamulaga Obuganda. Obwakabaka bwawukana ne ku kabaka. Kabaka asobola okubaawo obwakabaka we butali. Naye ebika 12, ekika ky'Abekkobe, ekika ky'Aboolugave, ekika ky'Abenkima, ekika ky'Abembogo, ekika ky'Abempeyo, ekika ky'Abemmamba, ekika ky'Abobutiko n'abaana b'eŋŋoma. Mulimu mu mmwe ensolima ezitandise okukola ekkobaane nga tugenda kutabangula ensi eno. Mutunuulidde Buganda nga Buganda yokka, naye ate Buganda nsi yonna, kubanga Buganda y'entabiro y'ebika 12 ebiramula ensi eno n'amawanga gaayo gonna gonna gonna. Oyo Seggula erigamba ge yakwasa oyo omulamula nsonga atuula ku Namulondo. Oba omulangira Mutebi yali eŋŋoma nga kwali kuyita mu luggya oba bwali bwantaayi, tukireke ekiseera kibe, kubanga tugezezzaako okutereeza, tugezezzaako okulongoosa.
ebyayita bizze byaddiŋŋana era bagamba ebyayita biddiŋŋana naye guno gugenda kufuuka gwa ddiba. Nze nzize kubalabula newe munaawanga ebyenkanawa newe munaawanga ebyenkana ensi eno tewali kummwe agenda kukungula era omulangira Mutebi tagenda kkubibwa kigo. Mumuleke avunaanibwe nga ye waaba avunaanibwa mu bwa Sserunywa, mumuleke avunaanibwe era amateeka agaamuweebwa okukuuma Obuganda n'ensi ye oba yabimenya, muleke amateeka g'oyo Sseggula erigamba atuula mu butonzi atuula ebutonda ewa Ttonda alamule. Tewali kummwe mwenna abava mu ndyo ensowe, mwenna abava mu ndyo ensowole. Bingi bizze biyitiŋŋana naye tewali agenda kumukuba kigo kubanga naye mwana wa bwobwe. Mwakikola ku Muteesa ne mukikola ku Mwanga ne mukikola ku Kaabaleega naye ate ono si kitta akimanyidde. Waliwo okwagala okunyigiriza naye ate n'ofundikira ng'oyambye akadde kagenda kubaanika ate nga si kawanvu. Newe munaakukumba eby'obugagga ebyenkana ensi eno okuva ebule n'ebweya, tekuli kummwe atagenda kwambala nsanda nnya eza walumba ettanda. Ate amagenda gammwe n'amayiringita gagenda kuba mabi. Ffe tuli mijiji mito, tuli mitwe mito, tuli maloboozi mato naye ate tuzitowa mu bw'eddoboozi n'ebigambo byaffe. Sijja kwogera nga akuma omuliro mu bantu, naye nzize kuwabula kutaasa nsi yange kubanga nange kinkakatako. Ffe abatuuka wansi ku muntu wa bulijjo ne tutambula mu nsi ey'emyoyo, ne tutambula nga tufuna okwolesebwa okwebirijja n'ebinaabaawo n'ebyayita amagera ge mutaakubako nsomyo, tugenda kwenona obusomyo. Saagala mufuuke sajjabbi, saagala tufuuke kiiso kya mbuzi, sitwagala tufuuke oyo omubbi abba n'asukka bye yalibbye ng'enkya takyalina bye yalibbye. Mbasaba n'obw'owembeefu obw'ekitalo nga nzikakkanye ku mavi gange muwulirize eddoboozi lyange lino muligamba akasajja ako kaayogera. Ne wendiba mmize omukka gwange ogw'enkomerero kubanga nange sajja kuwangaala ku nsi, naye nze nkoleredde Obuganda, nkoleredde Obunyolo, nkoleredde Obusoga, nkoleredde ebika 12 binnakabala, ate nenkolerera ebika ebyasooka mu Buganda 6. Bakabaka bonna abalangira n'abambejja mbakoleredde era mbatabadde. Muleke Namulondo yeerondere, muleke abo abateeka nsi eno bakozese obuyinza bwabwe n'amaanyi gaabwe beerondere oyo agwanidde okubukala ku Namulondo. Naye ne munaayita mu buli bunyomero kubanga kikaabya amaziga, Abaganda muswadde, mwebikkudde embugo, Abaganda mufuuse abafungula ndiga. Bye mukola bibaweebuula ensi ebatunuulidde. Ensowe zonna ezibalimu n'enkwe ezenge ezizze ziruka enkwe muzisize mu baana battu, muzisize mu abo abamanya ekituufu. Kasujjulubi ng'otuddewa, Mugema otuddewa, Namwama otuddewa, Kijje otuddewa. Njagala mbabuuze ebiyitiŋŋana ebigenda mu maaso muliwa okwongerako eddoboozi lyammwe ery'omuzinzi okubanga tutaasa ensi yaffe okugwamu enjega. Kino tekigenda kusosola yasoma, tekigenda kusosola wa kitiibwa, tekigenda kusosola mu biito, tekigenda kusosola Muganda oba Musoga, naye kigenda kutuzingira wamu. Naye ate oyo nannyini kyo Kakibaga kigenda kukosa n'okusinga ebbwa eryokeddwamu omunyale. Tugezezzaako okwagala okuwalampa omweramannyo. Tetwawukana na Wanvunza asaabaalira mu kayiira akookye. Tufuuse magabali ng'obuliga obubumberera mu nnyana. Naye ate mujjukire ennono esala eringa Kirita.
ennono esala eringa kirita ate mwattu weeba enaakubbawo ejjanga mubbi mu kiro ate ebulanga kisiikirize ekweboneranga njuba eyakayakananga munyenye mu matumbi naye kino nzize kubalabula kyonna kye mubadde mubala mukimanye nti Abaganda tebakimanyi bakimanyi naye akaseera akatuufu ak'okubuvambaka bagenda kubavumbaka nga nennabugi si mufungize mugenda genda nga biwala ttaka ng'eyeekwata ku bisubi ng'asala ebyayi nze mbagambye era nkyogedde sikirumamu era sikiddiriza. Abalangira n'abambejja ensowole ezaatula mu kkobaane erya Mmengo bwe mulimanya tikisingiri kaggwa nnume tekamwa anti yali serebe mubiru gwenjogerako mumanyi abeera awo ebbombo mulangira mubiru abeera ebbombo ng'onaka ku birisi y'amagye Katende baalugave si bajjukulu ba Senkole bajjukulu ba Sentamu bajjukulu ba Gaajule bajjukulu ba Kibaale Kajoba nzayogera nze omulangira bamwena ensi yonna ewulire era etegeere be balidde mu Buganda n'obusoga n'obunyolo olukwe be bagenda okuleeta okuvuunika ensi eno okugizza mu kitundu eky'omusaayi eky'okuweekuula obuba mumanyi lwaki obuba bw'Abakabaka badde bubbibwa naye balinamu omukono Mayiga gwe boogerako yeekyulisenga binyira ebiri ewa jjajjaawe Kakeeto naye Abaganda si basiru emisango si mitumbaavu nze bamwena siri mufungulandiga ate siri mutumbaavu naye nga mugenda okuloza ku nsi ekyankalanye mudde mu mirembe gya Kkunsa omulangira Mutebi agezaako esa omukono omugenda okumanyira nti ensi ekyankalana kino nze kibagamba ate nze akiramula Mutebi bw'anaakisa omukono oba yali agwanidde okutuula ku Namulondo oba si yali agwanidde bwe kyali era bwe kyali era bwe kiri naye ate si bwe kiriba emitendera giyitibwamu okulya Namulondo y'obulangira okulya Namulondo y'obuki n'oluse olw'abalangira olulamulira ku bika 12 ng'ate wali ekkobaane ery'ebika 6 ebyasooka ebika 6 ebyasooka obimanyi byebika binnakabala ebyeddirwa nga bitugezibwa enjala jjajjammwe Narusiri Ntege Buganda byeyalambika mwogera olusozi ennono ennono nenyagala ombuliza abalangira n'abambejja ennono kikiki era obuwangiro kyekiki era obulombolombo kyekiki nze kawunyeke kikka nnyanja mayinja kyeryantama okulemererwa nyonoona enseno yange oyo seggula erigamba yagingwaza eyampunda mmanyi neyampanga mmanyi nesirisa ngabo sirijja mukono mu ngabo ne gwentuddeko si yalisooka era si yasooka era si yalisemba awulira amaanyi nga yeewulira essajja amutambaale kaabegwe akulondoole ensi ejja kuyuuguuma ensi ejja kujjula entiitiibo bino si byogera nti nkasuka jjinja mu kisaka kasujjulubinga aliwa kasujjulubinga akukuta biki namwama akola ki namwama akola ki bwegobera akutta ekiwempe olwo situdde eddiba ndi kabaka akuna ne bwakuna munda yanyina kabaka akuna wagwa wanki yegatugambye kabaka ali mudwaliro nkugambye kabaka akuna ne bwakuna munda yanyina bwagwa wansi akola atya akola atya wagwa wansi akola atya yegananjula mbagamba tezitammeka ezinunula omunakazi wenda ki kiro bwenkugamba nze nantatebuka bwenkugamba nze nnyondo bwenkugamba nze muliro mutandise okuloleza emisange ne bannanyinensi ffe twagibakwasa ekitala ky'omulangira tekiyingira lubiri kyabakaaki kibaala aliwa ndifa bikonde ng'abakerekere mbuliza ab'emmamba baliwa Abaganda mukunamye enkugunyu zeeberese naye omulangira Mutebi kasitaake ky'omukono mulimbuulira Katonda yeebale nnyo Tonda yeebale oyo mwebaza atuula ebutonda nja kumwebazanga okuwanga kwonna nja kumwebazanga obutekobeza nti abalungi babumbe ku nsi kuno bali ku bwani
ayiba mweyana gwawenda ndikuwenda ndya tiyawanga kawumpulye kyangwa ndimwebaza ntya nekiwanuka nga agambye ndimukoba ntya kale katukobe anti katta naye baana b'abantu mukoze bye mukoze kale n'abatwala ewange mu tterekero n'abatwala ewange muki ku lusozi kwendudde Katereke n'omulangira Kisolo muyabulira mumanyi lwaki kindayitibwa omubuze njagala omulangira yeetenda nti amanye okumanya obuvo bw'obutto n'obuvo n'entondero y'obulangira n'obumbejja mumbulire Budaali Maliki aliwa migadde olusozi migadde ani aluliko munene ki mu gavumenti aluliko mulooza tuli basiru nti twadde ebbali ne tutirika eryokanga neetonya tulaba ensisira bwe zenkanya emyoyo eno nga bimpandaaga mweri mu kisu naye nebagamba kano kaala kangu namuzisa kaana kangu kijjolooto byebigambo byange maze okulanya bannange bamunyani yavudde mu mbeera tatera kuva mu mbeera naye yabadde ndowooza muwulidde obubaka busse bulungi butuuse bulungi bonna bonna bwe bulina okutuukako mumutegeeze mumutuuseeko obubaka obwo naye nga bannange mwena mwenna abavunaanyizibwa ku nsonga z'obwakabaka bwa Buganda abavunaanyizibwa ku kuddugala kwa kabaka abavunaanyizibwa ku bino byonna ebiri mu maaso ebigenda maaso mu ggwanga tukole ekisaanidde tukole ekigwanidde tuleke kutunulira byanfuna na bukwekusa kwekka naye nga obuganda n'obwakabaka tubusuula mu nnyanga tubusuula mu ntata amuze ndowooza owulidde obubaka baligidde yayimba oluyimba agawalagana muki bwe tuli batukoze ki singa twali tunoonyeza kitaffe singa baali bafuddeyo ku mulembe gwa Amiini bino byonna tetwali bikoze ki tetwandibirabye oba kwa Obote tukwanza olumbe lutandika okuntawanya ku Obote tu mukadde wange natakola ki atafaayo ne abantu bano mbasekeredde ng'omuganda bwagamba nti nkutemya akakule kate mu musika bagenze ne batunuulira ssente kugamba olwokuba tebalina third eye nina n'ebintu byenawunya Mr. Mukose ne mukola ebintu kweno Buganda efaanana bweti kati ey'omulembe guno Museveni kwe yabagambira nti mwe mulina ebisumuluzo mutuggulire mwemulowooza lwaki Museveni asirise abalaba abakenga abakeneka balowooza Museveni asirise bwatitatula mwe mwamuleeta si mwakkiriziganya naye linda balinde Mumbejja bamwe ntabirako munyivu bwatyo naye yavudde mu mbeera nga Museveni bamulaba ng'ekintu ekyo kwegamba kubanga eggwanga lino libadde leetaagamu omuntu ow'omukono omulala ng'omuganda yennyini tasobola kukola ki kuvaayo kati bo bennyini bwe bamuleeta balinde bakole ki balinde yabagamba ddamu mulina ebisumuluzo mutuggulire kati batandikira mu nnyumba okutta kabaka amuwadde n'abamukuuma bamuyiseemu bo bafudde oli afuutusa namusindika kusoma ate gavumenti ng'emunoonya omusirikale waayo omusirikale waayo gwe bawa kabaka amukuume gavumenti egamba waayi gwabulirawa nga tetukulaba ate onagamba egamba twamuta twamusindika yatusaba kwegamba n'obuyinza bwa Museveni babutwala dda abantu ndoza bamuzibe naye mulinde abantu tebaliwano matu babiwulya nebirekaawo gavumenti egambye yatubulako naye kati kiringa nze mumbejja okumpa omukozi nagamba department yo naye nga mumbejja amusasula naye nga aliwanga akola nze neyenkola okwesikwesi n'omukozi olwo nemugamba genda okutandika okukolera mu kibuga Kampala
obaddeyo ku ssomero kati mukama wa amusasula ambuuza omukozi wange aliwa nti nze ate muze namutadde wamutadde otya naye ife abantu ne bawulira ekyo babitwala ng'ebintu byaki so ebintu bino abantu babadde bazannya ne lubaale kati ye time kubanga convergence yakola ki bo ne balowooza nti tukyalina topology mathematical distortion wa ffe tutunula bwe tuti netusirika Mombejje ka comment yo tuleete kabaka bulamu komenti yange ku kabaka Mutebi yawedde sijidda ngamba ku bunyivu bwa ebbanga ly'omaze ne Mweyana musaaga kuba buli mukazi agenda mu maaso ga Mweyana ga mukyala wange engeri gyabudaabudamu abantu naye olaba ava mu mbeera y'okusaagira okwo naaba nga munyiivu kabonero ki kolaba bamanyi emyaka gye bamaze ku lukuusi abo okuva eri kwa Ssekabaka Nakibinge emabega nga bali ku lukuusi omanyi empewo za Buganda amaanyi obusungu bwe zirina kufa balya mmere omusajja wuli yayimba oluyimba nga bakyalina mu nsiko eri mu kinaana ne bamukwata ne bamukuba enduzirabo tyagawalagana mu nkola tibannange embonaabona lwaki nti nebuza baligidde embonyabonya waliwo ebintu by'ekika bingi nnyo bitufuukidde so gwe musingi gwabalikola ki gwabaliddawo kaakati wayise emyaka emeka yafa dda mugenda kulaba jayisaawo komenti yange ensonga za Bamweya ne Kabaka Mutebi nzimaze agamba gye baleko Mumbejja nsaba kunnambululamuko ntera nnyo okusanga numbers emu eziba saawa 7 nga nkebera saawa tero zisanga saawa 7 n'eddakiika 11 oba saawa 1 n'eddakiika 1 oba saawa 2 kitegeeza ki kisinziira ku jjo baalye synchronization y'obuzaale bwe omanyi ebintu ebyo kati tolaba abarasha bo bwe baba bakebera balina engeri gye babala nga batekatambulira mu kubala naye lwakuba ndino wano tubadde tukyali mabega nnyo bannange kati nga nze nsobola okulagulira mu bayibuli ngalirabula abasheeki bali gwe nalaba alagulira mu Korani kale ndowooza nja kubuuza tujja kumuddamu nga tufunye obubaka obulala okwongezwa ku bwamuzeeyi waliwo ekirala nasaba kumusomesa ku maama Natimba twamusomesaako naye anyway bulinaku mu media bulina kumufuna abapya nafu tufunye akadde tujja kuddamu ate maama Nabitaka n'ekitaka kya Nawansi Nabitaka tunaba ekitaka kya Nawansi twamusomesa ku mulembe gwa nga tukyalina Omulangira Nakibinge k'ekimbu kuba Omulwanyamuli naye so tujja kulaba ngeri gye tubikomyawo naye nga Omulangira Nakibinge k'ekimbu gwe nkutumiddeko webale kuba mu ntabaalo z'olimu tukimanyi gy'oli naye weebale kubanga gy'oli nnyo n'abantu abamu baliko empewo enkambwe n'agamba wabale nnyo okutulaba mukwano andabira wali e Sweden agamba nze banaye buli wentula mu compound buli kabuuka akangwako kafa oba kaba tekakyasobola kutambula anti omuntu ali magnetic era kyova olaba nti nze nesiga nnyo bayibuli waliwo weekugambira nti bwe muli ntegere endwadde zonna zirikola ki nze natawanyizibwanga nnyo sifirizi nga bulwadde bwa famire ne waliwo n'ebintu byesinza okubagali naye okuva lwe nawona nze okulala kwange kuba kuzibu okujjawo nti babadde balina ngegye babadde bajja bankwatirako empewo embi okuzijja mu kasolya ngaawe nyinza era nga bakugamba genda weetegeke n'omuyandika ati bagenda kusika empewo embi ngazikujjako kubanga abantu abasinga obungi tebamanyi Katonda bw'aba atujjanjaba waliwo abantu basikirako endwadde kati nga bolaba nti wano abasawo Abaganda bennyini yayitanga omuvule negweweta nagunogako eddagala naye nga tokiraba nti si kintu kyangu so ebintu amaanyi weegali naye Katonda waliwo wagamba nti ndibajjako endwadde zonna kubanga omuntu oyinza okulaba gonoliya ku kyalo nakwata abavubuka naye ngaoli omusajja omulala agendayo omuvubuka giyitira mukwano kwega ebintu ebyo byonna lwakuba nti abantu abadde tebabikola ki
tebamanyi maanyi kuba omubiri guno olina okusooka okuba nti bali bwe bakujjanjaba kati bwe buwangiro buno obw'emiti gye tuteeka mu mayembe ne tugenda ku nsozi buli lusozi ensozi 9 ne bakutuma ensozi 99 mujjembe muli ne bateekamu nti buli lw'oyimirira oba olaba wala oba osinziira mu nsozi kati n'emiti gino mwosikira amaanyi okuba nti obulwadde tebukola ki tebukulumbalumba nnyo kati bano ababadde kati boolabanga babano bahonalebo babakwata mu bubbi baali tebalabanga kale akatufune audio endala okuva ewa Mulongo Kigongo bazanya nengo nga bagiyita emondo nga tukyali ku kitundu ekyokuna tukyali ku Kabaka Bulamu so gwalina Kabaka Bulamu oba gwe abatamulina naye nga bakumanya ebimukwatako nolwaleero tukyagenda mu maaso ku kitundu ekyokuna Sebyuma mutuwe tukomewo. Twakoma kanyomero kaffe ak'Omutanda ne twogera ku nteekateeka ze ku ntembotembo ze ne twogera ku myali n'emyaliriro na butya we tumukola ne tumutereeza okuba nga tutuuka mu ntereevu ezo mwatambulira. Olwaleero tugenda kwawukanamukko katono naye ate nga tugenda kwekuusa ku kitundu eky'Abakabaka abasatu. Omutanda oyo ayimiridde mu kitundu eky'obutonzi kubanga yawanga jjajjaffe Muwanga, yawanga jjajjaffe Mwanje, yawanga jjajjaffe Namirembe, ate ye yeewanga n'afuuka Nabyewanga oba n'afuuka Nakyefuula okubanga atuwa ebirabo bye n'ebitone bye. Ebirabo bye n'ebitone bye byebiriwa? Olwaleero nzize kwogera ku birabo bye n'ebitone bye ebyo byatuwa. Ekitone ekisooka ky'ekyomuliro. Ekitone eky'omuliro oba obuyinza obw'omuliro mu baasoma abamanyi okukansira bwino mu lulimi olunyaanyumbe tugiyita element of the fire. Ekitundu eky'omuliro. Obuyinza bw'ekitundu eky'omuliro sijja kusookera kutunuulira guno ogwaffe gwe tukoleeza ku nku oba ku bisiki. Njogera ekitone eky'omuliro ogw'enjuba. Enjuba yeseddamula eyatuulamu emyoyo gyonna egigaba obulamu. Kubanga kyonna ekinaavaamu obulamu ne kinnyogoga kitegeeza kiba tekikyalina kitone kya muliro. Enjuba eyo ye nnakazadde w'okuba ng'emerusa ebimera, ye nnakazadde w'okuba ng'ekyusa amazzi okuba nga gafuuka omukka, ye nnakazadde w'okuba nga ekola ebitundu 9 ku 10 ebifuga obulamu n'ebitali biramu ku lubaale lw'ensi eno okuba nga tusobola okubiraba, okuba nga tusobola okubiwulira, okuba nga ate esobola okuddamu n'ewaga amaanyi g'obutoffaali n'amaanyi g'emyoyo egyo egitutuulako ne giramula. Nti omwoyo guba mukulu okwekuusa ku mubiri, omubiri guba muto naye omwoyo guba mukulu tigubbulukukira mu mubiri mu biro ebyo. Tenjuba eteekawo omwenkanonkano wakati w'ekitone eky'amazzi n'ekitone eky'omukka oba tuliyita ebbanga, okubanga gwe okyasobola okussa, okubanga gwe okyasobola okulya ekyo kyonna ekimerusa okuva mu ttaka, okuba gwe okyasobola okuba ng'owulira ekiva ebule n'ebweya, okubanga gwe okyasobola okutuuyana n'ofuluma obubi oba obukyafu, okubanga gwe osobola okufulumya amaziga nga bw'olaba omuliro bwe bagulinaanya omuzigo ne gugusaanuula, nga bw'olaba omuliro bwe bagulinaanya balaafu n'asaanuuka n'enjuba g'emaanyi gaayo. Era omutanda y'omu ku myoyo 3 egifuga ekitundu ekyo. Ti buli lwe tumusobya oba ne tukola ekkobaane ekyamu waleetawo okukyankalana kw'ekitone ekyo. Ekitone ekyokubiri kye kitone eky'ettaka.
ffenna we tuba tumize omusu oba omukka omuvannyuma ffenna tuterekebwa mu bwakitaka kya nawansi naye nga n'ebyawandiikibwa ebyakalattanyizibwa ab'enkuluze oba abo abakalattanyi ab'ebyama abatuula mu masengere bakkaanya era ne bategeera mu luvannyuma lw'okusoma ne babanguka nti ettaka ye nnakazadde wa byonna era kye kimu ku bitone ebikyasinga nti obutabeerawo bw'ekitone ekyo eky'ettaka ng'abalangira abasatu Kiwanuka Musoke ne Mukasa we tubaddako mu buufu buli nga tuboogerako ng'abalongo Katookiza ne Waswa nti singa tebaatuwa bitone eyo y'enteeko ey'ensi ffe singa tetuliiwo tugenda ne tugamba ti kitange ggwe mubumbi mange ggwe mukka kiza ggwe muzaawula nti singa teryali ttaka n'amazzi tewaali bumbiddwa bw'okebera omubiri gw'ekyo kyonna kyonna ekissa ekiri emmere oba ekikomba ku birungo by'emirandira mu nsi eya Bukkiro mwe tuli oba mu nsi etakyali ya Muwawa mwe tuwangaalira nti ffe tunuuna ku mirandira era buli amaanyi bwe gakendeera mu mulandira gw'ettaka oba ettaka buli erikendeera ebirungo kitegeeza nti ekitone eky'enjuba oba eky'omuliro kitaddewo obutakkaanya okireeta obutenkanankana mu ebyo bye tuba tulabako nti olwaleero osimba ensigo n'emeruka enkya omuti ne gumeruka enkya n'osimba ekiwogo oba ekimmonde oba ekikoola mu ttaka ne kimeruka mwe muva eddagala eritujjanjaba nga n'emmere eddagala mwe muva amazzi agatuwa ebirungo okunyweza emibiri gyaffe mu bwamwoyo n'obw'omubiri ntera nnyo okubuuza abazzukulu ogenda n'onaaba bulungi n'omunaabuulako abangi gye tuyita sabbuuni ne weesiimula bungi n'omukaliza abamu ke muyita akawero oba ttawulo naye weebuuze gwe abaanaabye amazzi agatukula n'omunaabuulako ne gukujjako ekko lwaki omunaabuulako ogwo guddugala oba omukaliza ntuuyo guddugala ate ng'onaabye ekyo kikulaga nti tuli ebitundu 9 ku 10 ttaka ebitundu 9 mazzi nti tutudde mu kitundu eky'obubumbe ne tutula mu kitundu eky'obuwunde ne tutuula mu kitundu eky'obutonzi nti bwe butufuga nti bwe tudda ku kitone eky'omukka oba omuyaga tulimu omuyaga gwe tussa nga gwa bulabe gye tuli naye ate nga guyina ekitundu ku nkulaakulana oba enkula y'ekyo ekirya emmere emiti tegifumba naye mu butonzi bw'obuwangiro bwagyo gikozesa emirandira ne ginyuunyunta ebirungo ebyo ebigwanidde ate ffe kwe tujja ne tugufumba ne tugulya oba ne tugukuya ne tugunywa okusinziira ku butonde bw'ekyo n'ekigendererwa kyaffe nti buli we wabaawo obutakwatagana ekkobaane ly'omutanda atudde mu kiddugavu buli bwe lifa n'ekkobaane ly'ekitangaala likyankalana tutandika okufuna emize egitali gye gimu tutandika okufuna enkyukakyuka y'amagera g'obudde okuba nga gakyankalana okutuuka n'olaba nga ennono n'obuwangwa bijja byonooneka naye kiki ekyonoona ebyo bye bitone ebyo byenjogerako nti ekitone ekimu ekiba kikuggiddwako kitegeeza tosobola kuwangaala y'ensonga lwaki mu kutandika akanyomero kano nkatandise ennyumba nti ennyanja eyinaagifuga emigga giinaagifuga ensozi ziinaazifuga
enzizi ziina zifuga n'entobazi ziina bannannyinizo abazifuga nga bonna batuula mu wankaaki bwa kasolya akalase mu butonzi bwago nga beeteekako ekkobaane ly'omwezi nti muli mboneka ya mwezi wabaawo enkyukakyuka mu ntambiro ey'emyoyo naye nga baani abagifuga be bannaalongo abatudde mu kitundu ekya Nakato, mu kitundu ekya Kizza, mu kitundu eky'Ababirye kubanga omwezi singa tegwaliwo n'enjuba singa obulamu bw'ensi eno bujjudde emitawaana. Awo ne tujja nga twetooloola nga tunoonyereza obuyinza n'amaanyi agatudde mu bw'Omutanda gwe tujja tukyusa mu butonde bwe nga tumuteeka mu buwunde obw'obuwangiro obwo obutambulira mu nnono zaffe n'obulombolombo ne tumuzza mu bwamusoke mwatunyweramu oba mwatunywerera ne tumuzza mu bwakiwanuka watuwanulira oba wassiza ne tumuzza mu bwekizikiza ate ne tumuzza mu bwamukasa wakakasiza ensonga ze okubanga alamula amawanga oba ebika 12 nga saawuddeemu muyindi nga saawuddeemu musoga nga saawuddeemu muganda nga saawuddeemu munyolo kubanga ekyo kiba kigambo bugambo naye jjukira waliwo kye tuyita entabiro y'ekyo obuyinza n'entabiro bw'ensi eno n'amaanyi gaayo gafugibwa ebitone ebyo 5 naye ng'ani kabaka waabyo ye kitundu eky'Omutanda nti yawa abasange bonna amaanyi n'obuyinza okubanga basobola okutukolera ebyo bye tuba tubasabye era obw'esseggula erigamba bwatuula mu bitone ebyo bonna abo ne basigaza entabiro y'obuyinza bwabwe n'amaanyi okubanga balamula ensi eno n'okubanga bagifuga. Omutanda buli bw'asoba kitegeeza ne Kiwanuka ajja kusoba, ne Kawumpuli ajja kusoba, ne Muwanga ajja kusoba, ne Bamweyana ajja kulaluka, ne Kawagga ajja kusoba. Lwaki? Nti amaanyi g'omwoyo ogwo mwe gaba gayina okutuulira galamule mu butuufu bwago kye twaliise realm of balance of power or realm of balance of magnetism energy eba eyonoonese. Yensikansi yensikansi y'omwoyo ate bwe bwenkane obwa minzaani ey'obulamu n'okufa. Ndowooza tutegedde lwaki Omutanda wankizo nnyo mu kukola ebitundu bye oba okukola entabaalo ze. Ekyo tukiteekawo tutya nga tutaddewo okumanya n'okutegeera ne tutuuza ebitundu ebituufu mu maanyi gaabyo amatuufu mu kadde akatuufu ate mu magera amatuufu. Si buli kadde titukoleramu ensonga z'abasajja abo. Wabaawo akaseera akatukugirira okukola ensonga ezo. Bangi muzze mukola ensonga nga mukola za musaayi naye ate kivve ti buli w'omuyiwamu omusaayi kireeta obuzibu mu nsi eno. Kumwe mwenna ani anywa omusaayi ng'amazzi? Kumwe mwenna ani anywa omusaayi ng'emmere? Ng'oggyeko empologoma, ng'oggyeko engo n'ebyo ebitugisa enjala kubanga bwe buwangiro bwabyo. Naye oyo gwe yawa obuyinza n'amaanyi nti amutenderezenga amusinzenga n'akufuula ekintuntu n'akufuula akantu mwe yamalira n'akufuula omuntu ate n'akuwa obwasseddamula obulamula ensi eno. Naye jjukira wabaawo amaanyi agakufuga. Kale abankuumira oyo Namugereka Kawamigero Dunda atakuumira mpeera abakuume. Nga mmaliriza ensonga yange
baana bannyabo, baana bassebo, akaseera ak'amaziga katuuse. Bino soogera kutiisa, soogera kukaaba, naye ndi mulanzi. Mulijjukira ebigambo bino bwe ndiba wendi muli neebaza, bwe ndiba siriiwo muli kigamba abaana baffe n'ensi ti omusajja yayogera. Naye kasita mukwata ku ppeesa ly'obulongo bwa Buganda ne mukwata ku ppeesa ly'obulongo bwa Bunyoro ne Busoga, ensi egenda kukyankalana yonna. Munoonyezza amaanyi, munoonyezza obuyinza, naye mwalizza ebigere mwenda ne musooka mujjawo obwasebingi bwa bintu ne mukola ekigwanidde okukolebwa, kigwanidde. Kale mubadde balabi balungi gyetutandikidde yonna paka ku ssaawa zino essaawa 4 zennyini. Mzee sibula abalabi baffe basibirira entanda. Abadde balina be bakyusa nga baba yagala bikyusa. Bamanye nti Buganda si eri ey'omirembe giri. Twaddayo Nakibinge we yakoma. Buganda yabatembuzi nekola ki? Yakomawo. Besibezi? Bele. Kankome wano. Kale amazaalibwa amalungi mu Kolisad muganda wange, lunaku lukunyumire, happy birthday. Era ndowooza nkwagaza ne constituency, ndowooza kyensubi oddayo mu kalulu kunoonya obubaka bwa parliament. Tukwagaliza birungi bwere, naye nga amazaalibwa amalungi mu Kolisad bwe kutuuka ku lunaku luno. Nze wasijja kusukkawo ku ssaawa 6 kandi lukitakiriza lwese gye waali, then enkya ku Lwomukaaga Snaptalk ekomawo ku ssaawa 12, then ku Sunday ssaawa 2 ez'ekiro political dice ebyobufuzi nga biteekamu akawoowo n'eggoowo okunyumire. Bakwagaliza ebyobufuzi n'okulondoola n'okumanya ebigenda mu maaso mu ggwanga lyo, naye nga bibitaddemu humor, babitaddemu akawoowo, bataddemu akaniiguusa, bataddemu olusaagosaago, okunyumirwa, okuseka, byonna biri mu package y'emu. Politics bamugjamu okuba mu serious, namuteeka mu mbeera yaffe eya bulijjo, naye nga ajjudde information enjereere. Omumbejja Bikobere kaatujja wano. Mwebadde balabi balungi nnyo, mwebale nnyo, mwebale ddala. Ate alibawa mu control room mwebale kola, abatandise naffe ku ssaawa 2 namwe mwebale nnyo, abakomentinze namwe mwebale nnyo. Njagala okuba nti ate mbeebazaamu ak'ensusu nti mubeera bangi ate ne muyita bannammwe okujja okulaba show. Mwebale nnyo, mwebalire ddala ba YouTube, tubaagala nnyo. Atatulabye gyo tusanga ku YouTube show ebeera yemu ate n'eddoboozi litudde bulungi nnyo nga network ate tesagaasagana. So njabbaagaliza weekend ennungi, mweraba. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.